mu lutabaalo Kyagulanyi lwabaddemu for close to 5 years ng'alwanisa Yoweri Kaguta Museveni azze ng'akola statements ezisinga abamu ne tutaziwa budde naye njagala oddeyo owulirize buli statement kyazze ng'akola n'etambula etandise okuba ng'ekola. Bobi Wine yava n'agamba nti Museveni onyiganyiga amapeesa naye ojja nnyiga lumu eppeesa ekyamu erigenda okuzaalira akabasa netulowooza nti asaaga. Kikirize kigaane olunaku amagye ga Muhoozi lwe gaalumba ennyumba ya Bobi Wine nga taliiyo ne bakola bye baakola ku mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi. Trust me, things have never been the same for these guys. Abamuyinza okuba temukiraba naye nkukakasa bo bennyini be bamanyi amayinja ge basibye ku bbolozi zaabwe essaawa zino. Kati njagala owulirize ebigambo bino ng'aputopu boosi akunyumiza emboozi. Juse. So sometimes bw'abanga mentally oyo wajjayo nnyingidde nsooka ne neewummuzaamu mental stress nenziwummuzaamu. Olaba abaana abasinga lwaki bakola ensobi wano n'okeera enkya ng'ate atunuzza mu ki. You have to understand yourself. You have to understand yourself nti kati situation gye ndimu obwongo tebukyampeereza bulungi. Oyina otegeera nti akaseera ke ndimu obwongo tebukyampeereza bulungi. Either kyovulaba osanga abamu nga beeridde alya banne baali nabo mu lutalo. Lwaki? You have mental stress weeremeza mu kamera. Kati wowe oyina mental stress nga struggle kuwaddemu ka mental stress. So it is okay to take a break. It is okay to take a break. Omuntu yenna alimwako obuntu. Wali toyinza kulaba Babi nga analetinga story about the situation she went through. Notafunamu ka mental breakdown. Era oyina okutiira omusajja Bobi Wine. Bobi Wine musajja nnyo. Bobi Wine musajja nnyo. Nze okunkwatira obukwatizi ku kijojjolo kyange. Mama tu ekituufu kiri nti omusajja Bobi Wine tulina omusalutinga ayina kye bayita mental strength eri ku level ndala. But those two abantu no kati abantu esaawe na abantu abali mu struggle betulina okucherishinga tugende nti bano eno duo ndala Bobi and Babi eyo duo eyo duo ndala things are happening not go kulaba bino be happening dala mu your life. Ti omukyala yagamba nti genda ozoganye nze kansigale wano jawa abaana nze nsigale wano. That woman gwe mukwano jobs abroad tokubira bulango lango bo wano gwe jobs abroad wasasudde ez'obulango. Era mu bintu ebimbe mulina okumanya Robert Kyagulanyi Sentamu. Robert Kyagulanyi Sentamu simanyi yo kitongole kitongole kyonna kya simanyi yo institution gy'atakubye. Akubye intelligence n'agikunkumula ati n'agikunamya. Nti yakubye intelligence n'emunoonya n'emubulwa. Intelligence bwe yamunoonyeza n'emubulwa. Ne resorting to act like cartels. Omanyi bakatero we bakola. Bakatero bwaba kunoonya nga takulaba. Anoonya family yo nti wayagala okukwata. Gwe government intelligence number nenoonya Bobi Wine n'emubulwa. Bwe mubuliddwe ne bagati kati katugende tuzoga katukande tulumbe mukyala we. Government n'ogituusa ku eyo level operating nga bakatero. Ekyo bate bamanyi nti beerabisiza nti intelligence yabwe tekola. Ate ani ankubira nga ndi ku live. Kabulaza ndi ku live muganda wange. Mukyalo bamuwamba
katonda wange omanyi banga lyemaze nga si responding nga zi messages enina ku WhatsApp sizimanyi na muwenda abantu bampereza messages siziddamu naye kati soko jangu ku live yange gwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Bobi that duo yakubye intelligence ya Museveni nejisabu before them they are there celebrating thinking that bakole ekyenjawulo trying to instill fear naye baswadde nti you look for the money nakubula and you kati balinga bakatero mu ggwanga lye bafuga oli omwana Kyagulanyi akunamya gumanyi kiki kitegeeza nti bakunonyeza mu ggwanga kati intelligence center zeri erya zaaki Brenda Wright yangambye ayina ka audio wano ke yampeereza baberawo ne batuga nti Bobi Wine tebamunoonya naye babadde babavaawa abasajja ne bayimiriza emmotoka babadde nga buli mmotoka eyitawo bajaaza ne baaza na ambulance level kwe batuuse nagambye Kyagulanyi okunamya abasajja ne balumbagana omukyala and Muhoozi is there celebrating era bannange abazadde abali kuno bw'ozaalanga omwana fuba okulaba nga steps of life zonna ziyitamu kati Muhoozi ayina step gye yabuuka kati emuhontinga the fool doesn't know nti okeera enkya n'olumba omukazi gwoba weerabisizza gwoba weeswazizza the drunken fool doesn't know nti okeera ku makya n'olumba omukazi olaba n'abaana abatasoma bali mu ghetto tasobola kulumba mukyala era omwana yenna ali mu ghetto bw'alumba omukazi banne bamugamba Brad weerabisizza nnyo okuba otyadde emuwo kati gwe n'okeera ku makya bamuyitaani FDC CDF mbuno okuba omukazi nojja ne weetimba golooze nti that is an achievement that is embarrassment n'abakubi b'ebikonde bwe baba balwana na musajja munne nga bali mu weight yemu naye bwagwa ku ttaka tosigala nga amukuba ekyo kikola kya butiitiizi naye nga bageze ne babapima nga bonna bali mu weight yemu mulwanyi munne naye bw'amala ogwa wansi tokubira munno wansi mulinda asituke to have a fair fight naye omutamiivu drunken general n'alumba omukazi najja n'apostinga bragging and think n'alowooza nti he has achieved something bro oba weeswazizza oba mujega you are celebrating because you attacked someone's wife you are in Twitter jubilating neto noli ensi yaffe mutuufu eringa yabadde ekula what kind of country is that the drunken general ali ku internet abantu ayagala balaga nti ye yakoze achievement because yahambulinze omukyala n'ayavula kiri ekyana kidongo kiri kye nabagambye nti bw'ozaala omwana fuba okulaba nga steps of life zonna ziyitamu kati ayina step mu bulamu gye yayitamu eze mu bukulu emuhontinga omanyi steps of life bw'oziyitamu olina oziyitamu bw'okuba kwenda yenda bw'okuba kwebakabaka omuvubuka ng'okula oba olina step gy'olina okubeera nga olina okukyanga obuwala kubanga eyo step bw'eneekuyingira mu myaka 4 it will be worse, you will end up like Rwasa. Kati drunken general bwe yali akula ayina step gye yabuuka muganda jjajja wange Kibirige wuno ali staboni wano ayogera buli kigambo naye sikakasa nti asobola okeera enkya n'akuba omukazi aba alabanga kimuswaza okeera ku makya naga nti yavuluzo naye mbu side yani omanyi bimbuzaabuza yani akulira amagye mu ggwanga yakedde ku makya n'ajubileetinga mbu olw'okuba yalumba omukazi ne bamwavuliza mu nnyumba. The drunken general yoyo omutamivu Muhoozi va ku bwenge ate obwo obwenge bugenda kuleetera taata we ekizibu. Mwalabye Senate chairman
tweet je yakoze omanyi sometimes ebintu webituukawo soka webuze ona tweetinze buzito kibwaliko ayo omusajja yani ngamalo muno nyano ku simu yange era kado mukatereke muli kajjukira munnaku ntono nnyo wandirabako Museveni omanyi Museveni ekintu kyonna ekithreatening entebe ye ekintu kyonna ekithreatening entebe ye takyagalira ddala kati abasajja tweet je yakoze bamukanzemu teweewuunya ng'akedde ku makya kitabani kye n'akikolako lishafo n'akijja kubwa CDF nze nkubuulira bugenakeera ku makya oyo omutamiivu we ng'amujja kubwa CDF tolina na mipiira ote nzaputop sidiriti nga video ne bwemba mpamye ku internet kuno naye eyeeyita General Mulamba you come out and apologize but nange buche ebanga li munda bidaba following ebanga mwani munda byeko nganze I apologize but you are mwai sisobola kupulinga down post gentaddeyo sisobola kwetonda because ekintu kyemba ngendo okukola nkiyimirirako ne nganti nze kino kyenkoze oba post yonna gyenkoze njiyimirirako naye a drunken general akera kumacha nakola post namala najijjayo nakola apology byo wakoze did you do it because of alcohol influence byo wapostinze wabadde ku alcohol influence inze n'obwaputopu bwange sisobola kukola post ne bwenjo kyebyenkana wa nenjijjayo njiyimirirako so the drunken general taina na mipiira ogenda kuletera gwe taata w'ebizibu goyinayo n'akaseera kobeera nga totegeera ayinayo essaawa mu bulamu n'agaa nti kati zino sitegeera era byonna byakoze ne gundi yennyini ani ono Salimu Saliaga we don't know what is going to tweet the next day tozaalanga omwana n'omukkiriza n'abaako siteepu gy'abuuka oyo agenda kuleetera taata w'ebizibu mbadde nkyabanoonyeza tweet yo n'omusajja yaani ye kamala omunoonya wano bannange sibanga nakagize oyo agenda kuleetera kitaawo ebizibu nze mbabuulira mala okukanoonya wano katwiti kaliwa Senate Foreign Relations Committee Chairman yatweetinga n'agamba nti Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line and now the US must reevaluate its security partnership which includes sanctions and military cooperations with Uganda, the president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests and innocent lives in the region are at stake. Oyo musajja omumanyi ebintu ebyo mubirabanga take time and make research nti ayogedde yaani azitowa kyenkanaki oyo agenda kuleetera taata w'ebizibu anything that threatens Museveni's ntebe mark my words oyo wajjayo agenda muga obwa CDF tubuwadde omulala nze mbabuulidde mube abali kuno ku live ga akasajja no kayogedde ng'ebyokusaaga because mya ino nawe twala obudde ogende okozesa simu yo smartphone yo togirabirako pono yekka soke maloko funyemu kagundi mu kalenge 안녕하세요, 고객님. 오늘도 안전운전하세요. 어디가 가구ndi otwalanga obudde n'okola lisaaki nti ono ayogedde yaani nti ayogedde na yaani mu nsi muno mulimu abantu nga b'amaanyi nga basalawo mu nsi muno Katonda mulimu abantu nga yabawa amaanyi nga basalawo nga bw'ayogera aba ayogedde oyo Muhoozi gw'omulaba oyo
nze nkwe ogenda kulaba Museveni ng'akyusiza CDF because I know Museveni kyonna threatening entebe ye. After this man saying something nti the US will not tolerate. Weddayo esimu yo togirabirako pono yekka, tobeerako kulabirako buseegu, ogenda olabe nti yekiriwa kyembadde mbaga munoonye. Ogenda osaakinga ogambe nti Senate Foreign Relations Senate Foreign Relations Committee Chairman rolo ye oba amaanyi ge mu nsi maanyi ki? Bw'ona omala otegeera amaanyi ojja tegeera lwaki Museveni alina okuggyako oyo wajjaayo essaawa eyo. After that tweet, Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line, and now the US must reevaluate its security partnership, which includes sanctions. Bana abasajja balina amaanyi mu nsi. Byonna tetujja bakolera research buli kimu tujja wano tukibannyonnyole. Abo abasajja balina amaanyi mu nsi. Omanyemu abantu abamu mwamanyira mbu abo boogera abo baba ino omuntu gwe baziro winzeeko. Kisobola okutwala week, kisobola okutwala emyezi, kisobola okutwala omwaka, kisobola okutwala emyaka. Nga bakyamukola reconnaissance tumuvubye tutya. Maduro bwe baali bamusena dayo obuuze nti ekintu kyabwe okubeera perfect bwe kityo bakikolera bbanga ki. Abo balina obbavuba. Bagenda okuvuba omuntu. Bagenda kuvuba omuntu bannange kye muba mumanya. Bobi Wine yagiwunyisiriza abasajja abo. Nze mbabuulidde. Yagibawunyisiriza. Kati kye yabakoze n'abakwata omanyi someone who hands over a weapon to you ne weekuba essasi mu kigere. Kati beekubye essasi mu kigere. You attack a woman? Nomala n'oveeri ne walagiwo n'opostinga ebintu. Omanyi omwana oyo namugamba otigaatiga Muhoozi otigaatiga oveeri ng'oliko buwalagi. N'otigaatiga bino n'otwitinga bino ogenda tiga ebitatigika. Ogenda kutiga ebitatigika. Ojja kutigaatiga otige wano naye ekinaakutwala ojja kitiga totegedde. The man handed over a gun to you mumuzikwata ne mwekuba essasi mu kigere. Mark my words. Ajja mugamba olukolo okwagala okola public relations bikoze bitya. Ajja mugamba omwana tumugjeewo. Omwana tumujja kuba CDF tutaddewo omulala. Oyo Museveni agenda kijja wa stepping sebbali. Kyagimunyisiriza officially. I've never been happy. I've never taken these people, foreign people seriously. But this man, because I know his influence, I know. Abo tebanyumya mu bunyumya. Oyo tanyumya mu bunyumya. Genda okebere ku byakoze. Enseri mu amantu nga Katonda yabawa amaanyi bayina influence. Gwe genda okebere ku byakoze n'amaanyi gaabwe. Ddayo gw'okole research. Towulirizanga buwuliza abantu bye bagame nawe weekolerenga research wo. Naye nga Bobi Wine, I salute you. I salute you. Webale kulabisa intelligence kugiraga nti tesobola. Nenoonya omusajja n'abula ne basalawo okweyisanga bakateero. Ffe tulaba firimu naye bakateero betumanyi. Gavumenti tekola bwetyo. Bw'eba enoonya omuntu terumbagana family. Intelligence yonna ekola family egiri akawani wabula kyekola abamu batera okudeployingawo abantu abali mu leeya. Naye they don't attack families. Intelligence eri serious nga ddala functioning. They don't attack people's families. Basobola okuteekawo omuntu n'abeerawo ng'akola reconnaissance. Musooke mulabeewo tebateekawo n'abantu bali mu uniform. Intelligence z'ensi ezikola. Intelligence z'ensi ezikola zideployingawo bantu bali mu leeya nti mugende mulabaawo nga n'omuntu amuyitako tasobola mutegeera. Kati mu ggwanga eryaffe oga intelligence singa erimu abalowooza baba deployingawo n'abakazi. Kubanga omukazi ye muntu gwe basembayo okuba nti basuubira nti ayinza okukola ekintu ne badda mu byabwe. Nga munoonya omuntu like looking for someone like Bobi Wine. Buli kafuka ke bandibadde basuubira nti ayinza okubeerako wano. Awo badeployingawo omuntu atasobola kubeera identified naye bateekawo ab'ebyambalo. Ngera intelligence ejjudde abatalowooza ne bateekawo ab'ebyambalo ne bateekawo zipaatulo. Eyo intelligence ng'esobola okufuna omuntu. Eyo intelligence ng'esobola okufuna omuntu. Bali mu uniform bakutte emmundu ziwoganizi.
bakuteziwa guns where you can be identified. Mukutama kago musajja mwagalambu mukwata ne mutadde webi motoka wano mwetoloza mutugenda musarako ngana yajjao. Intelligence ensiro etategerera ko ddala kati abalabisa kati obusungu after obusungu nga bamunonyeza olaba basajja bafungula na ambulance etwala omulwadde ntikatokebere Bobi Wine ayinza okuba muno. Abo sente bali azachi lwaki tebatuwa emirimu? They don't have thinkers. They don't have thinkers. Olaba ng'omuntu bamunonya. Olaba kati okubeera nti yagenda eri ku malalo ga maama we n'ekyalo buli wamu muteekawo abali mulemu nti tusubiriza ayinza okubeerako tusubiriza ayinza okubeerako wano. Intelligence yabo olw'okuba terowooza Bobi Wine ayina institution gy'atalabisizza. The man to lower you to that level nti after okumunoonya ne mumubula and you attack his family. And you attack his family. Ako ke kabonero akamukubiraga nti intelligence nfu. Waliwo ngamba tobalabula olusi naffe tuba twagala tubalage nti muli bajega kuba balina side gye batabalaga. Me am giving Bobi Wine credit for doing so. Ugandan government bakati balinga babanda mu ggwanga lye bafuga. Murumbo omukazi. You think Bobi Wine didn't know? The fact that inti yajjawo abaana yamanya obusiru bwammwe n'abatega ekinyama ne mukigwamu n'alekawo mukyala kati mumuloza mwamukolako surprise attack. It would be a surprise attack singa mwasangawo abaana. Naye the fact that inti abaana be yabajjawo